ennyumba okujja kw'ennyumba kikosa kubanga kiringa bw'obeera n'ennyumba yonna yonna gy'obeera nayo oba ogyetaaga. Kakati abalongo babadde baterekeddwa mu nnyumba eyo, kakati ate bwekwata omuliro ekyo kitukosa, naye ng'enteekateeka ez'okuzimba ennyumba ey'enkalakkalira nazo zigenda kukwatibwako oluvannyuma lw'okuyita mu emisoso gyonna gyonna egy'ennono nga bwerambi. Ennyumba ezimu zitera okubeeramu ebyoto n'ennyumba y'abalongo ebaddemu ebyoto. Kakati manya okukaaba watereezaamu wano Masiro tulina ennyumba z'abalongo, abalongo abasimbiri n'abalongo abawenda. Ennyumba eyokusatu Kanjaga Masiro baba bawumbira. Kati ennyumba emu ekutte omulimu waddemu abalongo baseeyeeyo. Ekasubi eno kubanga ebintu tukozesa okuzimba vegetal materials, subi, miti, kyansi okukwata omuliro nene nnyo guno muddo gwa kusatu. Olina ennyumba endala yakakuli ekyayitawo investigation okuzuula kino waliyo omuntu yakoleramu naye eno naye ekutte era tugenda kutuulira tuyige kiki tulina okukola okulabira ddala nti tufuna obuyambe bw'amangu oba okwetaasa n'ebintu ebiri bikozesebwa okujjawo mu tubirina byonna era okutandise abalina extinguishes ziri ku site zikoze before the fabrication bagenda kutuuka wano naye mbadde nsaba mbere bakakkamu ensonga y'omuliro mu Masiro si mpya era tukyanoonyereza ku nnyumba musabazawakwatamu naye n'ennyumba zonna eziri wano tuze pulaani okulaba nti ennyumba etuukirwako mangu omutandise era tussa mbere bakakkamu ensabazanampanga yo okugenda mu maaso nnyo era nayo eriko obukugu bw'amaanyi nnyo okukola abapoliisi n'abamaji babeerawo n'okufuna abantu bajja kuteeka ennyumba ekukikirolako naye mbere bakakkamu wekuli abakugu byakulira ku nsonga eno tusobole okulaba kino kikiddamu naye mulekirabakyo. Kati mugenda kulabako ku mulimu guno musobole okulaga Obuganda nti omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga gutambula. Sabaka mu muliro guno gweyokya gwokka obuzibu buva ku ki? Kwe kunoonyereza obuwangwa bwe twakwatamu mbeera y'eno obuzibu okunoonyereza kugenda mu maaso ku nsonga ezoddala ekivaako omuliro naye nga Jonathan bw'ayogedde nti ebikozesebwa wano kiringa bw'osanga ekitoogo ababaddeko mu bitoogo mulaba ebitoogo bikwata omuliro kibonaabyokeza naye wateekeddwa okubaawo okunoonyereza okuzuulira ddala omuliro kuva ku ki okunoonyereza okugenda mu maaso. Oyo yabadde minisita wa information mu Buganda ng'ate agumizza Abaganda nga mpozi Baganda baffe abali ku mukutu guno gwa online updates page yeyo embeera egenda mu maaso wano eno ku Masiro. Omulimu ogwo gwe mulengera zezo ssente ettofaali lye baali bakolekitinga gwegwe omulimu gwe likola mabega wali eri gwegwe omulimu ogugenda mu maaso nga minisita abadde ayagala kutulambuzaako mulabe ku mulimu ogwo we gutuuse mulabe ku mulimu ogwo we gutuuse mulabawo era ebibaati bulungi ekitegeeza nti mwabategeera ebyokuzimba ekitegeeza nti ekifo ekyo kikyali under construction. Tubadde tulinze batugulirewo ate tulabike nga tubalambuzaako mpolampola mulabe ku mulimu ogugenda maaso mu Buganda ate eyinza n'okuba engeri eya accountability yammwe batandise okutugobamu mpolampola abamu batandise okutugobamu mpolampola so katulabike nga ate tuva mu kifo kino eno badde manya kyaliko agamba ati